Akatale k'e Busega kasangibwa ku nkulungo eyawukanya amakubo okuli eridde Masaka n'Emityana era kalimu abasuubuzi abasoba mu 2,000 nga batunda ebintu eby'enjawulo omuli emmere, amanda, ebyennyanja n'ebirime ebirala. Olwaleero tuyitaddemu engatto ne twolekera akatale kano okunnyonnyoka engeri abasuubuzi gye batambuzaamu obulamu ebibasoomooza ate ne bwe baganyulwa mu busuubuzi. Obuufu tubwolekeza akatale k'ebyennyanja okusookera ddala olw'okuba nti ko keeyawudde ku katale omutundibwa emmere era eno twogeddeko n'abatunda ebyennyanja ne batubuulira akawunvu n'akagga. David Mukiibi musuubuzi wa byennyanja era omulimu guno agumazeemu emyaka 10 ng'asobodde okukolamu ebintu eby'enkulaakulana bingi omuli n'okuweererako baganda be kyokka wadde nga guli gutyo n'okusomoozebwa ntoko kwasanze. Kuba bw'etonnya neetukuba omusana bwe gwaka ne gutuukya n'ebyennyanja byaffe oluusi tuba tubirese wano babitubbako abantu bajja ne bamenya zikava zaffe ebyennyanja ne babitwala kati byebizibu bye tukasanzeeko. Mukiibi agamba nti gavumenti yandibadde tunula mu bibasoomooza ng'abasuubuzi ne bayamba okutereeza omulimu gwabwe ogw'okusuubula ebyennyanja ate n'okubitunda. Gavumenti omulanga gwenjikubira twagala okuzimba dipo ey'ebyennyanja wano e Busega kubanga akatale kali gavumenti ke yazimbye mu okwetooloola Kampala yonna zizenze nnambula obutale tosobola gatta katale akalimu abasuubuzi abatunda emmere ate nga kalimu n'ebyennyanja gyebenkana obutale babwawula ak'ebyennyanja kaba kokka n'ak'ebirime kaba kokka so nga ate ffe akatale gavumenti ke yazimba akatale kaffe kawamu zitasobola kusoboka kati Muzeeyi Ssemujju naye tayawukanye n'abasuubuzi banne ku bibasoomooza kyokka ye atulambululidde ebika by'ebyennyanja ebitundibwa mu katale k'e Busega. Kati muzeeyi yise mutundu eno semutundu yefaana bweti eno yese mutundu gumu kitundu. Ono alabudde abavubuka abanyooma emirimu nti obukadde bwabwe bujja kubabeerera buzibu ddala nga balemereddwa okulabirira ab'omu maka gaabwe. Mulimu mulungi ng'obadde ogukutte bulungi kuba tewali mulimu guyita mu kaseerezi kokka tigwa akaserengeto mubaamu obuzibu obw'enjawulo naffe era tubusanga naye olina obugumiikiriza kwe buwanguzi. Ng'oggyeko abatunda ebyennyanja n'ababigula nabo basanga obuzibu olw'ebbeeyi yaabyo erinnya buli lukya. Akabeeyi k'ekyennyanja kabi balibiramula gumu 2 gumu 3 ng'ekyange naye ze nguzeyo akatono ka 8 ebyennyanja tebikyagulika kivudde kubitwala bweru naffe twagala okulyako tuleme kulya magumba gokka. At least batwawulizeeko naffe ebimu babireke wano sente tuzeetaaga naye n'ebyennyanja naffe tubyagala okubiryako. That's all. Mu mwaka gwa 2016 gavumenti ng'eyita mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala Capital City Authority batandika okuzimba akatale ak'omulembe abasuubuzi b'e Busega mwe banaasengukira okuva ku kkubo we bakolera wadde nga nakati tekannaggwa kubanga tubadde katale ebbanga ddene nga tujja tusoomozebwa ku byofuzi ebijjawo abakazimba batugamba bakazimbira emyaka 2 bakazimbira emyaka kuza myaka 4 bazimba katale abantu banyiniko bagwa mu kkubo bavudde nabo bafudde alabasenguse bagenze mu byalo sino zibaweddeko. Twogeddeko n'abamu ku bakulembeze b'akatale k'e Busega ne batubuulira bye balowooza singa akatale kano kanaaba kawedde nga bwe basuubira omwaka ogujja. Amannya nzibajjanga zaidi nga ndi musuubuzi ate omukulembeze mu katale ka Busega. Gavumenti eno President Museveni yengo omuntu yekka omu yasala tuzimbira akatale olw'okubanjaga ebbanga eddene tukola mu mbeera ennungi. Kale akazimba kano kalungi nze ku lwange ndaba kajja tukulaakulanya. Olaba kati tuli ku kkubo tukola naye embeera ekkubo nzibu enkuba bw'etonnya temukola ababbi bangi traffic jam kugamba musamba mu kutalaganya mali yammwe. Naye akazimba kano nojja funa lookapu yengo otekamu ebintu byo bonnyuka n'osibawo abenya balina freezer kugamba n'enkulaakulana ejja kubeerawo kubanga ojja kuba n'obwesige ofuna ssente mbibyanga bolaba SACCOs banka katuya mu banka ofuna obulooni bafuna obuwangu emitwalo 5 miliyoni tebabutuwa muli kukwenta muvaawo naye olufuna tugenze wano lweza kijja kuba kitwanguye ofuna ssente n'embeera ennungi okugenda okukoleramu. Mu butuufu tujja kuba nga ekitundu kikaganyulwamu ekintu kiwanvu nnyo kubanga kajja kuba kasembezza enfuna y'abantu okumpi nabo. Ekyokubiri akatale kano tukenyumirizaamu nnyo kubanga ffe tulowooza
nti kajja kukola nnyo n'okusinga Nakasero n'okusinga Owino n'okusinga Kisekka olw'ensonga nti akatale kano kali ku nguudo kumpi 3 kali owe Tanzania bw'aba avaayo aggukira wano e Busega, owe Fort Portal bw'aba avaayo Zaire aggukira wano Busega, eri Hoima bw'aba avaayo aggukira wano Busega. Akatale kano kasuubirwa okukolerwamu abasuubuzi 2200 ng'omudaala gwa kusasula emitwalo 4 buli mwezi okusinziira ku kitongole ki KCCA. Fatuma Nakiwala Kivumbi, MRI TV.